nkutegeeza nti oli muzadde okyayina abaana ng'okyabuliddwa wawo olina okubatwala amasomero gano kanga kuleetere erisooka King Solomon's Nursery School liri wano Bulenga. Leeta abaana abato baby class middle top baleete. Eryokubiri King Solomon's Junior School Bulenga. Eryo nno ab'ekisulo abava ebweru bonna baleete okuviira ddala ku P1 paka ku P6 kakati gowa P7 tujja kulaba engeri gye twogeramu. Ate essomero eddala lirino King Solomon's High School eryo ddyo nno lisangibwa wano kumpi nnyo Mityana Road Kyengeza. Leeta abaana secondary okuviira ddala ku senior 1 Senior 2, Senior 3, Senior 4 tujja kwogeramu, Senior 5, Senior 6 nawo tujja kwogeramu. Ab'ekisulo n'abava ebweru baleete balya bulungi. Amasomero gonna gali ku musingi ogutya Katonda, so leeta abaana tojja kubanga wejjusa. Samuel Busuuba nze nkulamusaako nate ku programu yo gye nkuleetedde eyitibwa Manya Omusumbawo. Gwe nno omulabi waffe atwekumirako okuviira ddala ku makya programu zizo nange ojja ozigoberera. N'olaba What Kids Say, n'olaba Ekigo, n'olaba Lumba, n'olaba Command Your Money, Your Story Must Change, Men of Purpose, Agalero. Programu zo nange oziraba. Lollipop, Youth Platform, programu zizo nanga zikunyumira tukwagalira ddala. Era nkugamba ekintu kimu nti ne bw'obanga olaba TV yo tekikwetaagisa kubeera nga remote kubeera mu ngalo. Remote gikwata kanyuga eri kubanga kuno it is a family friendly station, tekubeera byesitaza. So olunaku olwaleero nga wembagambye nti tukuleetedde omusumba ow'enjawulo, omuweereza wa Mukama agenda kubanga atulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, kubanga twamwesunze dda. Leka tuwulire ayogereko gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tusanyusa okukulaba muweereza wa Mukama. Nange nsanyusa okukulaba ssebo. Yesu yeebazibwe. Amiina. Wasuze otya leero? Twasuze bulungi. N'abalabi baffe basuze bulungi. Ekyo kirungi. Weewaawo. Amanya mpitibwa Pastor Birungi Doreen Bandonda. Erya Bandonda lya mwami wange ye yalimpa. Ayitibwa Bandonda Emmanuel. Ye mwami Katonda gwe yampa. Ye yangattako erinnya eryo. Erya Bandonda. Pastor Birungi Doreen Bandonda. Tusanyusa okulaba. Amiina. Omulabi waffe yandyagadde okumanya Pastor Birungi Bandonda gw'osangibwa wakati. Essaawa eno nsangibwa Sumbwe. Sumbwe wano kumpi wano. Okyamira ku Mwenda Bulenga n'oyingirako katono awo munda we bayita Sumbwe wensula. Ate era gye nkolera gye nsula bwe butuuze bwange essaawa eno. Ate obuweereza busangibwa ku Mwenda e Bulenga ng'okutta ekikubo ekidde Nakabugo. Bw'oyisa ku poliisi weeyongerayoko katini awo waliwo dipo ya bbiya w'ogisaba oti ekyaki gy'osanga ku kikubo ekyambuka ku kasozi ka Zion. Ekkanisa bagiyita ani? Bagiyita God's Mercy New Revelation Church. Esangibwa awo kwekyo ekikubo ekyambuka. Okay. Ye musumba Birungi Doreen Bandonda. Omulabi waffe yandyagadde okumanya omanyi emirundi mingi tulaba abasumba nga bali ku bituuti, tulaba abasumba nga babuulira kigambo. Kati ffe ne twebuuza ekibuuzo, ono omusumba naye bamuzaala nga muntu oba yagwa bugi, ayina abazadde lwaki afuna omukyalo omulala, era abaana bano bafuna obuzibu bungi. Kati ekintu ekyo nze mu mutima gwange nakikyayira ddala. Era nze kyampisiza ddala bubi, kyovola nze bukyanga nfumbirwa sinubangako. Oba mbeera ki naga siina kuva wano. Paka abaana bange njagala bakule ndabe ku bazzukulu nga wendi. Ne taata ne maama nga bali wamu. Kati obadde otunyumiza maama ne taata afunyeyo omuntu omulala awo. Taata twali tubeera mu kibuga, taata n'atuzza mu kyalo. Kati bw'atutwala mu kyalo ndoza
ni maama kati twagenda ndoza kirayika twagenda ng'ono owokusatu tennazaalibwa kubanze ngenda okutegeera nga mulaba baatuzzaako kumukumu ng'ebyedda bw'obimanyi tewaliwo family planning oba oweza emyezi 9 bakuzaako ebintu tebyaba byangu kati nze ngenda otandika okutegeera nga ndaba tuli basatu kati waneeno wano saategeera nnyo babamuzaalira mu kibuga oba naye nga story yate sifunanga muntu gwenjibuuza kubanze sikuze na muzadde wange yenna sifunanga budde bubuuza nti bamuzaala ono omuto nga tuli eno oba nga tugenze kubanze nagenda otandika okutegeeramu nga ndaba tuli mu kyalo nga baŋŋamba ate mami ate yagenze kati byali bwe bityo mami bwe twatuuka mu kyalo twamalayo ndowooza ebbanga si ddene kuba nagenda okutegeera nga ndaba onanzirako yali bebi nnyo naye ngaate mami ndooza yamuzaako era ng'akyali naye bebi nnyo n'afuna olubuto olulala kati naye tufunamu awo ndooza obuzibuzibu tumulwalalwala ate oli ali eri n'omukyalo omulala ate ono bimumenya akyali abadde mu kibuga bamuziza mu kyalo kubeera naye yennyini bamugja eno mu kibuga kati ate bamutadde mu kyalo ndooza embeera n'emukaluubirira bwe yamukaluubirira ye n'asibamu ebyanguwa n'agenda kati agenza abalese kati yagenda n'omuto yasooka n'agendako n'oli anzirako ate bwe yatuukayo n'afuna obuzibu omwana n'atuula ku sigiri ono omwana omuto yali anzirako omulenzi kati ndozo oba yali atambula n'agwa ku sigiri n'emwokya kati ne bamuzza ewaka kwe kudda ewaka ndowooza okulaba nga bamujjanjaba kuba ebiwundu byali binene kati mu mbeera eyo mami era teyalwawo nnyo kubanze namulabako ennaku nga ntini era n'addamu n'agenda n'atulekawo ffenna basatu kati mu kutulekawo abasatu ono yali bebi anzirako yali muto nnyo okuba ebyo ebiseera nga tatambula nga muweeka buweesi nga nsitula musitule kitegeeza yali ndowooza wansi w'omwaka omulenzi ekito kyali wansi w'omwaka nga kiringa mu myezi oba emekaawo nakyo yakireka n'agenda kati ne tubeeraawo kati step mother waffe ono yali eno mu kibuga naye ne bamuzza mu kyalo olw'okujja okutulabirira kuba ewaka dadi wange yali ayina bekeeri kati bekeeri eyo nga afumba emigaati nga ayinayo eno ku kaleerwe bekeeri nga ne mukyala ayinayo kati bekeeri eyo nga mami waffe yali agikwasaganya ewaka okulabirira abakozi kumanya biki ebikozeseddwa mu kati bw'avaawo kitegeeze waka wali tewasigadde muntu asobola managingwa kati kwe kuleeta eno step mother waffe ajjadde mu buvunaanyizibwa bwono kuba mami wange yayinawo n'akaduukaduuka awo ewaka ng'atundatunda obuntuntu obwo butandikirwako kati bwe baleeta oli n'atandika okubanga addukanya byonna netubeera naye naye oyo omukyala ye yali tannaba kuzaala yajja n'omwana owuwe nga yamuzaala walala najja naye naye nga nakyo kibebi nga kyenkana n'ono owaffe kati nemba nga nina abaana babiri ate nga naawe oli mwana nze nalaba obuzibu kyobola mbagamba ebintu bino si birungi kubikola bannaaye muba mubonyaabonya abaana kati nze nafuna obuzibu bwa mirundi mingi kuba natuuka ekiseera nga nina okwerabirira nga nze omuntu nina okulabirira bebi gwe bandekera nina okulabirira ne bebi wooli gwe yajja naye kati nga nange kenyinga byemmanyi naye nga nayo sibigendangako nti oba nali ntaddeko kyayi oba nali ntaddeko ekintu kyonna kuba lwenzijukira lwe nasooka okufumbira kukuuka nasanga bataddeko obuugi nga butokota neninya waggulu kasituulu njituuke we nalinya waggulu kasituulu nakwata amajaani n'essukaali n'embiwa mu buugi ne bankuba webankuba ne baŋŋaana okuddayo kanyanga ogenda kweyokya biki biki kati nenkula nga mmanyi toddamu kukwata ku bintu bikola ki byokya kati ntuuka bampadde ekiyungu kweja emyaka ndabika ekinene nnyo ndabika ekinene nnyo nalina emyaka nga 4 kitundu awo